bano nze bayita bajjeno babiyenje lwaki muhozi kwayagala tukakasiriza nti mu ggwanga Uganda ye giant yekka ku mwana ono Calvin kino ekyana buli lunaku kyongera kiiwa na kwongera tukakasa nti kiweewe muhozi betuyita abasajja abamenya abafukamiza nitugaa nti oyo musajja afukamiza amenya nga bagobagana nabo bali mu weight yemu obanga abasinga ne weight oyo gwe tukakasa nti kati ono musajja amenya ne the fact that nti oli mu kugobagana n'ono omwana nabana abaana twandi kutunulidde bwe netugaa nti okusinziira ku bitiibwa bye mwewa sente ze muyina emmundu mwana ono yandibaddeyo ng'agamba muhozi n'abalaba abalala naga nti golooza muhozi akumanyi takumanyi naye ono omwana agenda kusigala nga giant maaso go lwaki lwansonga akuwa ekyokulowoozaako yandibadde bajjeno b'ensi endala bali mu kukola ebikulaakulanya eggwanga balina ebintu bye balimu naye ono ali mu kugobagana n'Abacalvin kwayagala okukakasiriza nti ye giant mu ggwanga ono omwana okuwa ekyokulowoozaako kale nobeera nga bajjeno abalala b'ensi endala balina bye bakola naye ono nga agujugubanira linnya lya mwana lye yeeyita nali agamba nalino lirina kuba lyange kamukakase nti yenze bino bye yeeyita talina kuba ye bwetwandisu at his level eggwanga Uganda lirina ebyobugagga naye ekyana kino singa talina time travel nga tugirina bulungi bwe tuti nandizeeyo mu myaka emikadde taata wakyo ne muwa endoni n'atakizaala Uganda tulina ebyobugagga byaba high ranking officers abasiru gwe high ranking officers nga bano bamuhozi bakulaije nga yakugamba nti bino ebyambalo byamaje kati abo okubayita abasiru mba nkulimbye omanyi omuntu gwe tuyita omusiru yoyo gwe bakeera enkya n'omubuuza ebibuuzo biwandisuubidde nti amanyi ne bimulema okwanukula kati njagala mugende mumbuuliza abantu abo bwe muba defendinga nti lwaki obavumya obusiru bwe mubabuuza ebibuuzo bino ne babawa ansa munaamanya levo y'obusiru munaabateeka ddayo obuuze muhozi mu magye gakulembera oba fande kulaije mu magye gayogerera omubuuze nti muga nti ebyambalo bino byamajera mulina abaana be mwasiba nga Bobi Yanga kati mu magye ono ayambadde bwati ali mu unity ki ali mu unity ki era omala omubuuze tupima level y'obusiru omala omubuuze nti kati nze nga bwendi mu magye ndi kulanka ki bwamala okubulira unity eno unity kyabambala bwe bati mu magye then omala omubuuze ate lwaki ebyambalo byammwe temubyambala nga mubisibiddeko n'abantu tupima busiru bwomala okumubuuza abaana babasajja bano sivumye bataata bammwe musobola otuula ne bataata bammwe ku dining ne mubabuuza ebibuuzo ebyo ne mukakasa nti bataata bammwe basiru oba si basiru kati mmwe mubejjeereza nawe onoonye kategole y'obusiru oba eddala ly'obusiru mw'omuteeka gwe mubuuze bubuuza nti mu magye kulaije g'oyogerera mu magye g'okulembera muhozi bano bali mu unity ki era kati wano nze ndi kulanka kimu eyo unity era omala omubuuze lwaki uniform zammwe ze musibiddeko abantu temuzambala then omala omututeere mu kika ky'abasiru mwagwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda mbasaba muwulirize nnyo video yange eno era mbasaba mugitambuze nnyo buli omu emutooke kagitegeere. Olunaku lw'enkya International Criminal Court lwesala omusango gwa Joseph Kony. Kawulidde abantu naye ffenna Abannayuganda ffenna tukimanyi bulungi nti mu Uganda temubangamu komuyeekera yenna gwe bayita Kony. Naye abazungu bamanyi nti waliwo Kony eyawaabirwa naye Bannayuganda ffenna tukimanyi nti eyawaabira Kony ye yennyini ye Kony. Olw'ensonga nti byavunaana Kony nti yabikolanga nakati bikolebwa essaawa eno ng'ayitibwa Kony taliiwo. Ng'era bw'olaba bwavunaana Idi Amin n'Obote nga bwe baali abatemu naye ng'ate yeerabidde ye yali omuyeekera nga ye yali atemula okuvumaganya gavumenti
ekikakasa ekyo nti yali omuyeka yali atemula kuba nti olwaleero yafuga naye abantu bakyatemulwa nga bwe batemulwanga ng'ali mu nsiko ng'Obote n'Amini bakulembera abantu bawambibwa nga bwe bawambibwanga mu panda gaali ng'akyali mu nsiko olwaleero ye pulezidenti naye era abantu bawambibwa nga n'olwaleero bawambye nejjo bawamba oba kitegedde kati wakati nga tubanja Wayiso Mufumbiro gwe bawambye mukijjukire nti kino bakikoze nga diversion okuwugula Bannayuganda baleme kufollowinga bigenda mu maaso mu International Criminal Court ku musango Kony gwe yawaabira Kony kalegedde akantu ako wano nno wenneegayirira nga nsaba Bannayuganda Katonda beyawa omukisa ne mubeera abayivu otusingako abalina ebibanja ku X abasobola okukola statements ez'enjawulo mu Luzungu abasobola okunnyonnyola mu Luzungu otegeereko obulungi Abazungu balutegeera mbasaba mutambuze ekifaananyi kya Alex Wayiso Mufumbiro olw'okuwambibwa kwe n'abalala bonna abawambiddwa n'abali mu makomera abaleeteddwa olwaleero mu kkooti okuwozesebwa ne batafuna bwenkanya bonna mutambuze ebifaananyi byabwe ne bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe n'okubeera nga mukakasa Abazungu nti eyawaabira Kony ye Kony omutuufu bwe baba banoonya kukwata Kony yalina okukwatibwa baba bagala kuvunaana eyatemula abantu eggulu balina kukwata eyawaabira Kony banemuwa mutuyambe ekisiza mmwe abalina platforms ez'amaanyi mubeere nga muwandiikira Abazungu abali mu ebyo abagoberera emisango egyo mu International Criminal Courts mubategeeza ekituufu nti view gye balina kukigenda ku musango gwa Kony ndala nnyo naffe Abannayuganda gye tulina ate nga ffe tulina ekituufu kubanga ffe tuli ku ground tetuwuguka olw'okuwambibwa kwa Wayiso Mufumbiro ne kutufuukira diversion okuva ku mulamwa ogw'okufollowinga ebigenda mu maaso mu International Criminal Court nabyo mubiwa obudde mbeegayiridde abalina X ensonga za Joseph Kony ezigenda okuwulirwa enkya mu kkooti bambi mbasaba muziwa obudde muveeyo mulage views zammwe muveeyo muwandiike bye mumanyi ebikwatagana ku Kony nga bwe mulaga n'ebigenda mu maaso olwaleero mbeegayiridde bambi mutuyambe